Gen. Katumba Wamala agamba nti mu kutwalizaamu eggwanga liri bulungi mu ngeri y'ebyokwerinda. Okuggyako okusoomoozebwa kwe tulinawo kwe kw'abatujju terrorism. Okukoowe kuli era ko tetuyinza kugamba nti tekuliiwo. Koowe kuli kubanga baabatujju nga bwe mulaba mu nsi yonna bagenda bagezaako okwonoona embeera mu buli katundu. Ku busiiwuufu bw'empisa eri abamu ku basirikale mu magye ekibatuusa n'okuba abantu amasasi, Katumba agamba nti kino si kyakukkirizibwa. Omuntu asiiwuuka empisa g'amagye tegayinza mukwata na mukono gutali gwa kyuma, tubakwata na mukono gwa kyuma. Era ebyo bye bimu ku bintu bye ŋŋenda okukolako ennyo mu ebbanga lye nnaamala ng'omukulu w'amagye, ekimu ku kigenda okumalira ennyo obudde ne bannange benkola nabo z'empisa z'amagye. Katumba era asuubiza okulondoola abasirikale bonna abaabulidde amagye omuli n'abakuuma omukulembeze w'eggwanga okutuusa lwe banaakwatibwa. Awo tetujja kukuttira ku liiso naawe. Tubadde tututte ebbanga nga tetubakwata. Naye kaakati njagala message egende era mu gye batuuseeko bonna gye bali. Tujja bafeffettayo abaatoloka mu magye nga tavuddeemu mu mateeka, tujja bafeffettayo. Tubatwale mu kkooti, tubasibe. Kubanga amagye mugateekako ssente. Ebyasajjusa wabula abyebalamye. Era nze nkubiriza bannayuganda nti muleme kubeera na wasiwasi nga omuswahili bwagamba. Ebyo ebimu bye muwulira ebyawolokoso bijja kuyita. Izo empewo zaali zijja bulijjo ne zikola ki? Ne ziyita. Katumba era ategeezezza nga bwe kyetaagisa okubeera n'abakiikirira amagye mu Paalamenti kubanga olw'ensonga nnyingi ezikwata ku magye bano ze basobola obulungi okunnyonnyola ababaka.